Amyuka omuduumizi w'eggye lya Updf ekibinja ekisooka Brigadier Peter Nabaasa Kankunda akutidde abakyala okweggyamu omuze gw'okulindanga buli kiseera ensimbi za kameeza wabula nabo bafeeyo nnyo okwekolera ensimbi ezaabwe bayambe ku baami baabwe kuba bonna bakulembeze mu maka. Depending on the husband is not good. Omusajja aleete kino naawe oleete kiri. Omushahara gwaffe mugumanyi. Never go younger and go younger. The economy is also has its challenges. A bit younger. Cut Bokoze Uchi. Go family member or Kuntiko. Ono asinzidde mu nkambi y'eggye lya Updf ekibinja ekisooka e Kakiri nga bano baakubangulwa mu kukola Sabuuni okulaba nga beebeezaawo n'okuyamba ku baami baabwe abayimirirawo ku musaala gwokka. Kugalawo koosi ebadde emaze nga wiiki ng'emu eyabakyala baffe Babasirikale ey'okukola Sabuuni bashop. Mutulimbengayo n'abantu akatuzaamu amaanyi n'enkya tukeere ne luli tukeere. Omusomo guno gukulembeddwa mu Lutaya Anthony okuva mu Uganda Industrial Research Institute ng'onannyonnyodde ku bimu ku biyigiriziddwa abakyala bano nga beeyambisa olukusa olwabaweebwa gavumenti okulaba ng'abasirikale nabo babaako bye bakola okwekulaakulanya. Ono agamba nti enkola eno yakwetooloola mu ggwanga lyonna nga babangula abasirikale wamu ne bakyala baabwe kibayamba okufuna emirimu egy'omu mutwe nabo basobole okwenogera ku nsimbi. At the back of our mind, we always have this mandate from our executive director, who is Professor Charles Kwesiga, to ensure that we give technology to people which is affordable and which is easy to use and also efficient. Kano Emmanuel Muhoozi nga yakulira entambuza y'emirimu mu nkambi eno yeebaziza President Museveni olw'okuvaayo n'enkola eno okusobola okwongera ku mutindo gw'ebikolebwa bannayuganda era ne yeeyama okuyamba abakyala bano. Our spouses in a way of socio-economic transformation. Ye omwogezi w'ekibinja kino ekisooka Major Charles Kabona agamba kino kyakuyamba nnyo amaka g'abajaasi n'okwongera amaanyi mu byenfuna byabwe. Ekikulu kino ky'okulaba nga bakyala baffe bajja kuba nga bafuna ennyingiza endala mu byenfuna kubanga bajja kwekolamu omulimu ne bakola Sabuuni zino ate ne bazitwala mu market ne bazitunda. Kikulu nnyo kakitegeeza eno eba part of economic empowerment. Amyuka omuduumizi w'amagye ekibinja ekisooka Brigadier Nabaasa asinzidde wano n'ategeeza nti omujaasi ava mu maka agattebenkedde n'emirimu gyagitambuza bulungi ng'abasabye okweggyamu obwassemugayaavu kuba gavumenti weeri okuyamba abakyala b'abasirikale okulaba nga beekulaakulanya. An officer or a soldier is happy doing his work. Wejua kwamba family yake iko stable. An stable family cannot allow a soldier or an officer to work comfortably. Mina wambia hiyo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.